naye rape ne namukasa okoze otya abasista bo bombi ogenda batuuza anti kati rape bamunkwasa anti ate kati ono wamusanga Kampala nga ate ne namukasa muntu wange Zubedah wakyoyongerako ebyo byonna munamusanga Kampala nga azunga ate olina engeri gyoyogeddemu nti oli bamukwasa kati bonna bantu bange kyebabakola kati ate bonna nze njagala bagende mu maaso kuba oyo content tuba tukola era kati tulina okufunayoko ki interview nga twogera namukasa ne rape kati tukwate namukasa tumuteeke wano tulabe wafaananira embwa tukwate ono n'ennyindo ye tulabe befaanagalirawa obulamu bugende mu maaso buli kimu tulina okikama Zubedah tetulina kukkiriza bintu bino tuyitako naba mukubye ffe bennyini tujja kujja wano ate tweyogereko Munnayuganda kankwanjulire Amright Investments abakugu mu nsonga za real estate and property management oyagala kugula ttaka poloti oba nnyumba Amright Investments ky'ekyokuddamu kyo balina ettaka ku nguudo zonna ezifuluma ekibuga era bw'osasula ogenda n'ekyapa ky'omu ngalo Amright Palview Estate eri Bombo wano mayiro 19 okuva mu kibuga ate kilomita 1 okuva ku main road. Don't lose out on this opportunity to get a valuable asset that will last generations to come. Bakola land title processing ne property management. Tewemenya na mupangisa. Tukwaze ekizimbe kyo tukirabirire. Tuzimbe ebizimbe by'ebika byonna. Kw'ossa ne architectural designs. Tusangibwa ku Aston Mall, Ntinda Kiwatule Road, Essimo. Amright Investments. Prudent real estate experts. hayogerera kumukumu alinga mwenda mbwavuba naye tassa eyo ye mundu yange mmenya tugende mwasuze mutya bannange so far so good tuli wano tuli bulalamuko njagala okwebaza abantu mwenna mukulikeyo mu hijab nation nze njagala okubategeeza nti kyekyo ekiguddewo yoyo mulekwa toyina nnaku oli eyo olumya bannayuganda mitwe toyina nnaku naye omwana gwe bakulekera ngaakulemye babuulireko ze junior tebamunyongera era njagala kulaba oba asobola omuzaayo kati gwe weeyama otya nga kitaawe amukulekera wagamba nja kumalako yali ayogera ze nga ndowooza omusajja akyaliwo emyaka nga 2 oba 10 ajja kugira yeekwatiramu ku mwana we ajja kugira yeekwatiramu ku mwana we naye maama ati sofa ng'omukuzi owulira otya nalemeddwa bye baakukwasa oyagala bizaayo naye nga tasiba musipi kiki style eriko eyo obutasiba musipi tebakyasiba misipi emisipi tebakyajambala kati bakola empale waliwo ze bankoledde ebeera erina wano amapeesa adjustinga bw adjustings kati zinaakunyumira ggwe nalaba jento tezikunyumira bulungi munnaye lwakuba nti ndwawo zambala ate ekyokulala kati nalabye abantu abamu abantungira engoye ndowooza bampalana anti kati abatunzi baffe ennaku zino bamanyira bino ebyokutunga obucupa okitegeera weno wansi nga kacupa kati toyagala bucupa toyagala kwambala bulingo bwoyo eyo sigisobola mumanyi nno mwatandika okutema empale nga teri abakasi anti kyekiriko kati olaba emirembe giri mu kukola beegiti gyekomyawo okitegeera so yoyo son of mirundi plandi mulekwa ndowooza omulabe tukole mangu ono bw'omala nange ate ogenda kukola mukwano so funa ufunyu gundi anko funa omukulu watuula otumyeyo n'ebyokulya tumyayo ebyokulya tulyeko bannaye mutumyeyo ku byokulya bayombedde ekyamagezi kyetukola mu ggwanga kulya waliwo komeni gyenaye nabagamba bannaye bano bo kulya buli balinayo ekyamagezi kye bakola
ne mmanya nno abantu batandise tumanyira. Aneda Zubedah abantu tebatandise tumanyira. Tuwalana. Kati awo manya nti kye tukola kyekyo. Okitegeera. Gwe tegeera butegeezi nti kati kye tukola kye kituufu omanyi lwaki? Tewali gwe boogerako nga talina kyakoze. Tewali. Ate ekyokulala Zubedah ffe tetugambangako muntu nti jangu olabe ebyamagezi. Munnange nange simanyi lwe twali twabawa assurance. Program eri edutainment, infotainment, okitegeera ne entertainment. Kati gwe bw'oba olaba nti edutainment togirabamu, vaako. Toddamu kulaba. Gwe linda kuba kati olaba ekintu ekiriwo, okola shows nnyingi. N'okola ne sima oli bamuse, sima oli bamuwala naawe. Lwaki oli aba atwesibako bwesibi? Ate nga tetukola buli saa nkola naawe. Tetukola buli ssaawa. Lwaki ensi ejja n'evuma mu ffe? Naye kati era kati ndowooza twafudde. Tuli balamu. Tetuli mu ggulu gye twogerera kati. Tunywa n'era tuzzeemu era tukola. So kati ebyo ebisigadde byonna obiraba. Ebyo just byakwonoona budde. Abaana basiraamu bakunsaba. Baagala ki? Wanyumye nnyo mu kanzu. Bangambye nanyumye. Nade Nade simanyi ebyo babingambye. Naye tobiwulira. Nze siva mu Bukatuliki Zubedah. Abakatuliki ne banankola ki? Sibuvaamu kubanga sigenda genda nga nzunga madiini. Onookoma wa? Ate kati wano wendi sikyasobola kuyiga kipya. Byonna babiyiga kati by'oyinawo. Kati nze nsalawo ne ŋŋamba nti kati leero ngenda kubeerako. Era bensanga abasiraamu nga basaba. Era nga ntuula kuba nze nnoonya kuba bulungi. Ng'essaala eyo nayo ogitwala. Nga ntuula wabweru eno mwe nga mbeera mu muzikiti be mumaliriza ogwo mukisa nga nagwo ngutwala. Wanyumye mu kanzu. Nanyumye naye nafulumye ekanzu ezo nno bazindeetera kuva Saudi. Naye maama yagikwetera yayinamu kasente. Akasente yakayinamu. Nina sizoni eyo I think eyo madde nayo nina kanzu nga 8 bwe zityo. Kati ate bazisabye olwane seimwe yagaye muteyazze lwagundi. Naye Zubedah olina okumanya mikwano gyo be baani. Nategedde mikwano gyange. Olina okumanya mikwano gyo be baani bw'onoogenda weesiba ku bantu. Togenda malako. Namutadde. Saimwe olina mmuleka kuba kati ki ekyamuganya okujja. Lwaki tewazze ne weeyazika ekkanzu? Ate kanzu za lindako olowooza za ssente mmeka? 25. Ebeera wali ready to wear. Naye obunaffe buli ku mwana oyo obugumu bw'ayina tasobola waddoga nti ku lwa Zubedah. Ekkanzu ziri ku mitwalo 15, 20. Bw'anaamala wano ajje anneesibe kankubira amasimu g'okumukumu. Tukoleyo akantu. Tokikola? Sijja nkusuubiza bro sisobola kulya. So munnaye Zubedah kulikayo mu Hijab Nation. Abantu twali ennyama, twali omuceere, juice ne ŋŋamba ekyo kyekiyombi abantu nti mwabaddeyo kulya. Abantu fitina bagijjawa. Naye Zubedah nina ekintu kye neebuuza. Nalabye abantu bali ku Hijab Nation bavuma. Oli nga obaye waliwo omuntu ayogerako wano noga olaba omuntu nga n'ebica bimwereeze. Kati abantu abo kye njagala obbuuza baba tebalina byakukola. Tuyina ekizibu kati intaneti eno buli muntu asobola okwogera. Ate ekirala eddiini yaffe ey'abasiraamu era nange mbagambanga bw'obaga nti sisobola givaamu nze. Eddiini y'abasiraamu bw'oba olina kyokola gwe banga akolera Abaganda. Enkwe, fitina, obutaagaliza buli ku basiraamu b'e Uganda. Ate oba osobola n'okuba ng'olina ky'obawaawo nga bakirabako. Olw'effitina ennyingi gye balina ne bakifiirwa olw'obutaagaliza obubalimu. Ate nga butandikira ddala kuva waggulu kuba batwala. Fitina, obutaagaliza, enkwe na buli kimu ekibajjuddemu. Naye kati nze gwe baliko nze nina ekintu kimu kye nategeera nti wano tewaliwo nannyini waayo. Wemba nina kyenkola nkyekolera nga nze ne mmanya nkyagenda kufa wemba nfudde ninayo ekyo Mukama ky'anaagamba emiggo gibadde mingi
ku kino kye yakola katukendeze ku mbooko nze gwe baliko Hijab Nation yaggwa nga sirina stress yonna wajja n'ondabaawo aneetuulidde nga tunyumirwa ate nalaba ebintu bye mwali mukola ku stage byali birungi mubuulirira abakyala abasiraamu boogera ebibi naye abaogera n'okujja tebajja tewali ayogera nti waliwo abaana abawala bakola poems teri ayogera nti abaana basoma Qur'ani teri ayogera nti abaana abato abaaliwo ab'amasomero bakola ebintu bingi teri ayogera ku basheyi basomesa teri ayogera ku bashekatsi basomesa teri ayogera nti n'obudde bwatuyitako nga abakyala bakyanyonyera ebizibu byabwe era kyova tugenda ate kati bakyayomba naye ndeeta picnic ate ku botanical era nayo yaba hijabi very soon tugenda ku beach tugenda kutuula eyo bwetuka pikiniki naye obuzibu obuzibu bwe tulina ebizibu byonna bye tulina mu ggwanga lino bivudde ku ffe tulina ebizibu by'abaana abantu waggulu tulina ab'ebitiibwa tulina abakulembeze b'eddiini okitegeera kale ne tubeerawo naffe nga ffe nti you a big sister you are a big brother you a father, you a mother, you a grandparent. Nti abantu balina abantu we baagala okwerabira mu nsi eno. Ne beerabira okitegeera. Kati buli tuvudde ku COAs ziri. Nakigambye n'adde wakwezi ne nkigamba abakatuliki ne nkigamba abakulembeze emmenga awo. Kati naawe okyogedde ku basiraamu. Nti abantu be batakkirize kumanya. Nti yes ensi ekyuka naye ekyusa etya kati olunaku olwaleero tulina abasiraamu bangi nga tebakyawa bamaseeka kitiibwa yagamba kasita nsaala n'enjogera n'omutonzi wange ebisigadde mu mukolaki kubanga abaseeka balina kye baateekawo nti bw'alaba Shamimu n'alaba Agiswaga omwana omusiraamu ng'ate eno bwagira bw'ati naye singa seeka ono amanya nti omwana ono Agiswaga ali bw'ati bw'amala bw'ati atadda n'ajjukira Katonda we tumuyambye tutya naye okubanga babavuma n'okubanga bongera kubasembezaayo kati kyolaba kino ekyange singa kyasanze muntu munafu olwaba kimuwa okikola naga ndeka omusiraamu najja mu inbox yo noga kanyambe Peter tombuulira abudu n'omuyitako ng'enjala emuluma n'owa Peter ekyokulya n'oga Peter asosiramuka n'abeera omuntu omulungi katulina abo abantu abeefudde nti n'abaddiini obuzibu bwe tulina ennaku zino buli bumu olaba abantu betuyita ba elders kati nabo social media eno yabatwala omuntu eyandibadde agamba nti kuba nalaba bamaseeka nga bakutabukira kati seeka wandibadde osooka n'ofuna enamba ya Shamimu n'omuyinvitinga n'omuga Shamimu kiki ky'otunuulidde kuba gwe olina w'oli mu society okitegeera n'omubuuza nalaba gundi nalaba ono wali omuseeka gwe wakolako naye oba mwali wa Farouk Sakozi oba mwali wa yakubira essimu n'akubuuza bye yakubuuza be yamala okubuuza n'agamba ntegedde oba okitegeera kyegamba kati ate kwegamba nze bintu by'ennaku zino kyakiva olaba bagenda kumala ojja kulaba kuba tekigenda kukoma kyombabuulira kigenda kuba nga kibeerayo buli mwaka kyekiri mega naye tubeera tutambula mu regions tulina ebintu bye tutarecordinga tubeera tutambula netugendawo netugendayo tebibeera ku kamera okitegeera then netujja netukola ekintu ekiri mega kaakati njagala okubategeeza bayombye abakazi bazze beekozeeko nabagamba target audience yange si yammwe already abaliyo abasobola okugenda ne mwejjukiza ne musaala mwe abasobola okwambala obulungi si yammwe era nabagamba so target audience yange yaabo abakyali myenga abakyaliwa basireyo abaliwa tubayite nyegako nabo mpola it was a success byoyitamu n'abalokole babiina Judith babiri bamuganye okujja Simon Pamawadi Simon Pastor Bugembe biki ne bakeera ku makya abalokole ne beekyawa abo abayimbi bolaba ne bagamba nti betuba tugenda okuleeta emyoyo we cannot preach to the already converted okitegeera era awo we baasalirawo ne bagamba kati tulumbye ate ekirala n'omukisa gwange temulina kyakukola so n'olw'ensonga eyo nze saabagambako nti ngitegekanga omusiraamu ali perfect ennyo nange ndimu abo abeetereza naye nze kyenjagala okugamba kiri beekiti abantu bonna abali eyo naddala mu abaga nti muli bakulu nalabye abantu baŋŋamba Kasuku waki toyogerako ne Junior nabalabye omwana akuwabyeko Junior tannampabako bwensi egenda nyiga Junior si beene beemunyiga ejja kuba enyiga ye ne beenyiga bo
Eseke nakuba tenyigayi. Omukuze okoze otya? Anti nkubuulira mazima. Kuba ekizibu kye tulina kiri beekiti. Nalaba abantu abo nga boogera ku Junior. Nga neta no nemaiti tenaba yadde kuva mu ddiiro. Junior kyesitamuwagirako era nja kimugamba saayagadde bye yavumye Muzeeyi Magala. Saabyagadde. Kubanga teyani muvumye olinga amagondi olinga simanyi eby'omu mpale biki ebyo. Yasusseewo. Yabadde n'obusungu okitegeera. Naye problem gye twafuna yali emu. By the way nange nanyiiga. Naye ne nga nti Magala ono mmumanyi. Kansirike. Benna mukubira essimu kati nyinza omuvuma bye sitandikoze eki. Oba yinza okunyinyonyola ebintu nembiraba nga nendowooza nti bya kisiru. Saamukubira ssimu. In fact period eyo Muzeeyi Magala yankubira emirundi ng'egi. Yeena ne sitamukwata. Kuba ku mutima nze mirundi yali kyali wange. Owaddala. Okitegeera. Ate nze nkubuulira nti because obulamu bw'ensi buno ebintu ebisinga ebikolebwa mbikozeeko. Sikyayagala nnyo kunenya bantu. Nzikiriza nnyo omuntu ayigire mu nsobi ye nga nze bwe nayigira mu yange. Gye nakoma n'enkomayo n'entuuka kati wano wenkola ki? Wentuuse. So gye olaba emirundi egisinga bwe ndaba abantu abaleekaanira ku social media. Emirundi mingi mbeera nina kye njagala okwogera. Naye ne nzijukira nti nabeerawo. Kati saagala nnyo checks and balances zijja kuŋŋamba nti gwe Kasuku nga wano wavumanga abantu. Nabavuma nenkireka. Kati kyentera okukola oli muleka n'amaliza ebibye. Ne nvaayo ne munnyonnyola nti kati ekyo okikoze. Naye ate mu maaso. Oba okitegeera. Kati benkimunnyonnyola in a much more sober way. Naddala nga muntu wange twemanyi. Osanga ate yaddayo naga nti nakoze ensobi. Omuntu yenna olina w'otuula ne weekuba mu mutima n'ogamba kino kye nakoze. Kati obuzibu bwe nalina ne Muzeeyi Magala bwebo bwe nkunnyonnyola nti ng'omusajja tebannaba namuziika. Bo baavaayo ne boogera. Baayogera. Which was wrong. Okitegeera kye ggamba. So kati era nabagamba abantu ne bagamba mwogera naye kajja baviirayo. Ne bagamba batyo. Mulumbe ne kaŋŋamba Kasuku. Abo abantu bonna sigenda kuboogerako ndi reformed. Okitegeera. Munnayuganda kankwanjulire Amright Investments abakugu mu nsonga za real estate and property management. Oyagala kugula ttaka, poloti oba nnyumba, Amright Investments ky'ekyokuddamu kyo. Balina ettaka ku nguudo zonna ezifuluma ekibuga era bw'osasula ogenda n'ekyapa ky'omu ngalo. Amright Palview Estate eri bombo wano mailo 19 okuva mu kibuga ate kilomita 1 okuva ku main road. Don't lose out on this opportunity to get a valuable asset that will last generations to come. Bakola land title processing ne property management. Teweemenya na mupangisa. Tukwaze ekizimbe kyo tukirabirire. Tuzimba ebizimbe by'ebika byonna. Kw'ossa ne architectural designs. Tusangibwa ku Aston Mall, Ntinda Kiwatule Road, Essimo. Amright Investments. Prudent real estate experts. Ensi ngirabye ngiyize. Nsirise. Neŋŋamba Katonda w'amaanyi. Omwana akoze eki? Akuze. Kati embeera zino zaayitamu atudde mwe bannaye bwe kambabuulireko. Tomanyi kintu bwe kiruba Zubedah ng'ofiiriddwa omuntu wo. Nze olaba abantu nalaba bavuma baleetera abo ba Jeneri Tumwine Boolanya baani abo. Yes, bayinza okuba baali balina bye bakoze. Naye nze mu kulowooza okwange mu mutima gwange nali kati sikyalowooza ku bo. Kuba kati omufu aba afudde. Naye omwana we yes. Kuba waliwo omwana we ng'ali ku myaka 5 ye tabimanyi. Okitegeera kye nkunyonnyola. Oba okitegeera kye kuba abantu abo bonna era ne boolaba Junior aleekaana ekimuluma nti ye taata we yali mulungi gy'ali. Oba otegeera kye ggamba. Kati alaba mumukuba. Of course naffe tulina okwekuba mu ttooki. Of course mu bulamu baga nti naye weekube mu ttooki ebibyo by'onooyogera abantu banaakola booleke obitegeera ebyo byonna. Naye kati ekyenjawulo ekiriwo Junior waali. Agenda kubasesebbula. Ye waali. Gw'oyinza okuba ali toyagala taata we yakola kino yakola kiri. Nze nayagala Mengo baayisa etteeka. Teri kwogera ku mirundi ng'afudde ekirungi oba ekibi.
era kyakibola banna lwakuba tesaali wa famire. Yes, mukulu we ye yali ayagala kumendinga bridge, but you're mending a bridge, the man is gone. Otegera kyega bali tebakuliiko yandisise naye n'abaleka. Era okuva olwo gwe yali agambyeko nti bye yayogera waliwo yamukubirako okuva Mengo. Mengo ye yagamba eyo chapter closed. They were honorable enough ne bagamba nti tetugenda kwogera ku musajja kirungi oba kibi. Era Junior tasobola kuvaayo kuvuma Katikkiro oba muntu Mengo. Kubeera ekyo banakikola tujja mubuuza ekyo wakikolanga. Otegera kyenkunyonnyola. Kakati Muzeeyi Magala yagamba nti bannange namulaba omusajja yavuma Kabaka biki n'ebisigadde. Nani Muzeeyi Magala ayinza okuba yagamba Muganda. Abeera Muganda naye kati kati baba Muganda mu mpisa za Buganda be batyo be bayisa. Kuba mu Baganda mu mpisa za Buganda bagamba nti omufu tomwogerako kibi. Mwogereko kirungi kyokka. Byakyukamu kati. Kuba yo Buganda eyinza okuba yagamba mu mutima gwayo oba Abaganda naga nti good riddance kati oyo tumuwonye. Ebyo biba kullo wano ku mutima. Kyekiringa oli eyaviiriddeyo nnyazaala we. Bannange. Okitegeera. Nagamba bannazaala wano nti akaseera kagenda tuuka ng'abaana beekyaye. Beekyayiwire ddala. Naye nti kati ekiriwo kiriba ekiti. Nze ndowooza abazadde abali eyo bonna abali eyo ndowooza waliwo ebintu bye tulina okukkiriza nti omwana ono abawuwo n'omuzaala n'akuwa essanyu ly'okwegatta ne laavu n'omukuza mu ssanyu lyo lyonna ebiki twagala. Yes, baatuuka okukwana n'okwegatta biveemu okkiriza. Abazadde tulina otandika okukkiriza nti okoze loosi ey'omwana okwegatta ey'omwana wo n'okkiriza n'obeera ewuwo. Mu Uganda wano nze nkubuulira Zubedah, actually world over ebintu ebisinza okutta abantu si bye bino ebirwadde by'owulira mwabaddemu ne siriimu, birowoozo, ebyo by'okwesiba ku kintu ky'otaasobole kukyusa bye bisinze okutta abantu. Abantu bayingira amalwaliro n'abeera mu ICU ng'aliyo yekka. Abantu ne babeera mu ddwaliro n'alwala obulwadde ne bumulumira emyezi 6 n'atandika olaba abantu bwe bakyuka. Essuubi ne limuggwamu neyandiwonye eddagala n'atugana otandika oddimira ng'alikweka wansi wa ppira ayiteka wansi wa lulimi kubanga ali ku kitanda. Ku kitanda kwali omukazi amuwulira ali ku masimu. Olwo omusajja yeefula yeebase awulira omukazi bamukwana ali ku masimu agamba nti gende wali gestura obuuze ekyo ekyapa biri bimaze nti ye kati genda obuuze n'ekyo. Okitegedde? Ali ku ssimu awulira abaana be bagamba dadi bw'afa oba mami bw'afa nze ngenda kutwala wali gwe ng'omuntu akyali mulamu. Awulira abantu be babadde yeesiga bennyini bamuliddemu. Otegedde? Ali mu ddwaliro alina mikwano gy'okujja tegijja. Amaanyi ebyo ebissa abantu. Wallahi. Okitegeera tewali kirala. Kyekiva abagagga tebafa. Ffe twebuuza lwaki abasajja abagagga tebafa. Ati olina ssente olina abakuliko abakwetoolodde. Bakuwa the best care. Okutuusa bala nti kati akyasoba. Yes. Okitegedde? Naye era abagagga abo boolaba abo sima banina bizimbe era obawulira. Kasita batali oli ali mu ddwaliro bakayanira bintu. Ng'afa mangu. Ng'afa. Oba otegera kyenkunnyonnyola. So abazadde abali eyo waliwo wootuuka n'okkiriza nti omwana wange kasita gwoba wamukolera buli ky'oyagala. Kati nno omwana yawasa alina omukazi n'omukomya ye naye bannazaala balina ekintu Kasuku kye batandika ekyomba omukazi yeefuga omwana wange yenna. Okitegeera anti abo bannyazaala boogera ebyo ebintu obalaba baavu. Era yensonga nakigambako Ruth Kalibbala lumu twali tudibetinga ku TV. Abaana bange ne mbaweera balina okundabirira ne nga Ruth bw'oba onooyagala emirembe mu nsi omwana wo omukuze ng'omwagala ng'omuwa buli ky'oyagala nga tosuubira nti bw'anaakula alina okukuddiza. Bw'otwakola ekyo ogenda kufuna obuzibu kuba bano abaana bakyuka.
kwegamba abaana obanga okubanga kuyamba bantu wano. Nze jjajjange oyamba omuntu muyambe lilla. Nze jjajjange nalinga mukubira buli kiseera. Ng'omugamba ki? Nemwebuuzaako kino, nemwebuuzaako kino, nemwebuuzaako kino. Naye omanyi bwe muba mwogerayogera, omuntu ayinza okukanyuga layini. Nga jjajja kansooke mulinnyemu. Yakanyuga mu layini awo. Omuntu akanyuga layini. Teba direct. Naye ng'akumaze. N'osooka n'okkakkanamu. N'ogamba kati jjajjange gyali mmala wiiki nga simukubiddeeko. Naye n'obeerawo. Naye nga wendi. Kuba kati olina okukkiriza nti kati jjajjange mwagala nnyo naye kati nina abaana abange nina omukyala. Oba otegera kye nnyonnyola. Kati tetugenda kubeera awo okutandika kukilashinga. Ogenda okugula n'entebe okubira jjajja. Buli kimu nali mwebuuzaako. Jjajja's boy. Nga neebanga nti kati ndi lubuto nsooka mukubira jjajja ono yaŋŋaye nti ali lubuto. Olowooza wamma ali lubuto naŋŋamba ate kati nze naamanya ntya nti ali lubuto. Ate bagambye ggwe kati nze naamanya ntya. Kati jjajjange naŋŋamba era ndowooza bimu ku bimuyambye. Actually ffe abantu b'ewaffe ffe tulina omuze. Bw'ojja ne mukazi wo oba mubi oba mulungi ffe tuyinza kubageeza eno. Omukazi mubi bulala omwana yatukoze ekintu eyo emboozi neekomaawo tuba ffe tukubuuza ffe waffe tetutijja. This must be ECOP on set. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Told you about. For all events, video, and photography. This is another ECOP crime. Oh, yeah. I love it when you kiss me. Era bw'oyingira n'ofukamira n'otubuuza gye baleko bana tusanyusa okulaba gwe ng'oddamu bibyo. Ffe waffe teriyo kajanja kafumba emmere simayoza ebintu tekiriyo. Era abantu bonna abaze mu famire yaffe ekibagaana okugenda tewali abateekako pressure. Jjajja waffe yatugamba ekisooka mukamwana saagala omusiibye eno. Be mma musobodde mundabeko emirundi ng'ebiri mu mwaka ku Easter ne Christmas. Mubeere eyo. Ekyokulala saagala nnyo bizibu. Saagala meeting ya bizibu. Gwe mutabani wange osobola okujja n'oŋŋamba nti kino ne twogera ebyaffe. Naye ebyo gwe okujja ne mukazi wo nti mbatawulule. Simanyi omukazi azze okundopera sibyetaaga era mugambirewo nti nze saaliwo nga mwekwana simwetaaga kundoopera nsonga n'emu. Kuba kati bandoopera ensonga alowooza nti ngenda keera ku makya mbe ku sayidi ye. Inve ku sayidi yo teyeetaagira ddala. Teyeetaagira ddala. Ate era naŋŋamba n'ekirala namala n'ekirala mu bulamu naŋŋa nti muganda wo ne mukyala we oba ani omuntu gw'olinako oluganda ne mukyala we tokkirizanga miitingi zaabwe. Wonna we bakutuuliza ezo tozibaamu. Lwaki? Ate ono muganda wo onoomuvaamu otya? Kati omuvaamu otya? Obanga gwalimba omukazi. Era nze kasitampulira abakaayana anywhere. Awo nga nvaawo buvi sikyayingira ezo ntalo. Entalo mbeera mu zino z'abakyali bange. Mulamu Isaac mbadde nsaba kwogerako naawe. Soogera. Omugamba otya ku ssimu? Mugamba nti siriiwo. Bannemerako ennyo nga mugamba yogera ne bbaawo mumalirize ensonga ezo. Mu famire siyingira bizibu bya muntu. Kuba sisobola kusalawo nti sisita wange mukyamu gwe nkuze naye gwe tubadde naye tekisoboka. Kati ekyo ekintu kyayamba nnyo jjajja waffe. Jjajja waffe talina muntu gwe yeegoba naye nti mukamwana. Talinayo agamba nti yankola kino yamba. Ate era ekyo kye kimu ne Mama Christine bw'ali. Gwe bw'ojja nga mutuulaawo nga munyumya. Bw'okoowa ng'otanga omulekawo. Be bantu beewaffe. Tebalina budde. N'abaliyo abalina obudde bw'omala omunnyonnyola by'omunnyonnyola nga ga nti kituufu. Isaac mukyamu.
naye munnaye ate mutabani wange kati ngenda kukola ntya noweweera kyovola banze nakola ekintu kimu Kasuku kyebeetaaga siropa omusajja oyinako mufeesinga one on one nenkubuulira ekinnuma eitha tukyogerako ne tukimala oba tukita but abantu balina okukkiriza nti muwala wo obeera omwagala nnyo atuuse Kasuku gwafunye ayasama akola biki naye yamulya yamuwa endali z'amaaso ku ssaawa evanyuma ebyo bye bitukubyanze nawe okitegedde ebyo bye bituvumya ku ssaawa evanyuma ennyo kuba ate Zubedah mwalawo wafuukira omulalu okitegeera kati omuzadde n'otuula n'okkakkana noga nti kati ono ye muko omwana gwe nazadde ye Kasuku ye Zubedah oyina kukanyabo nnyonnyola kati tuula wansi onoonye ebirungi ebiri mu Kasuku nti akoze eki muwala wange bw'ajja ali happy tebamukuba ali anywa anyirira abaana babalabirira noga nti kale kyekyo naye nze nagamba nze waliwo abali bakubira jjajjange ne bakubira baganda wange namuganda wange eyo state attorney ne bamukubira sebo nina baganda wange badokita baani bababuuza eyo naye bannaye muganda wammwe ng'afuuse ekitagasa kati mu kusooka bandeetako akamanyiro n'akajanja okitegedde okusooka bandeetako akajanja wabula omumanyira bannaye mu kusooka bandeetako akajanja nembaloopa ewa jjajja ani nasooka tutiisa jjajja nemwa sidda wano bw'otayogera nabo sidda ate ze gwasinga okwagala n'abagamba omwana yakiŋŋamba era yakibagambirawo nti Isaac amukwatako ngwa naye bw'oba owulira nti onkooye oyagala nfe kwata ku mwana wange oyo toyina kyosobola kunnyonnyola jjajja wange mu bulamu bw'ensi eno tekisoboka kubaawo kati bweweekyanga n'agamba nno kati n'abagamba temudda wano be mba muwulira nti mukooye nze kansigale naye mwe mugende muli eyo mulina ssente zammwe simala mwasoma nnyo mugende ne batuuza akajanja era nemu ku byazizaayo soma yagaa nti beewana nti baasoma nnyo ddayo naawe obisome bwenejjaja mbeera mu bintu byakulumya kati nefuna ebitabo n'abagamba kati mukyamugamba ki kati naye alina ebitabo bye so kati tewali kyemutunyonyola kati mutunyonnyola ki nga tebalina abaayi esebo kati so basetato nibakuba kati n'abagamba temudda wano eyo ennyumba gyalimu kati nze nagizimba n'abagamba mwe muleekana buleekanyi mwali mumpaddeyo kaki tebaddamu baalinga bandeetako akajanja bawoza musimanya Isaac ayogera ebigambo ekifaananyi kya famire akitaddewa waliwo maama Naaki gwe yavuma n'amugamba kati gwe omunyonnyola ngaani wali oyogedde kigambo ki bino bye twogera naga nti bya kisiru wakikubawo najja n'agamba namuvumira mu gurupu bonna bakojja bange ne bampolereza ne bamaama nze kati nze gwe bayina kuba ewaffe tuli bahaso tuyiiya tugatta bugasi tetulina nnyo abo bantu bakola mirimu gy'ofiisi ffenna tuli ba street kati bo balaba street munnaabwe kati yenze omuyiiyo owaddala so ne bakkakkana kati banvaako ate kati be baagala abantu bamanye nti ndi muganda waabwe omanyi waliwo omuntu nga mumulaba ng'omulalu naye ng'ate hasla kati ng'ate asobola okuleeta on the table so kati bwe tuddayo wali ku muzeeyi magala muzeeyi magala omudidde bino ebyabanyazaala abazadde olina okukkiriza nti kati oyo Munnayuganda kankwanjulire Amright Investments abakugu mu nsonga za real estate and property management oyagala kugula ttaka poloti oba nnyumba Amright Investments yakyokuddamu kyo balina ettaka ku nguudo zonna ezifuluma ekibuga era bw'osasula ogenda n'ekyapa ky'omu ngalo Amright View Estate eri Bombo wano mailo 19 okuva mu kibuga ate kilomita 1
okuva ku main road. Don't lose out on this opportunity to get a valuable asset that will last generations to come. Bakola title processing ne property management. Tewemenya na mupangisa. Tukwaze ekizimbe kyo tukirabirire. Tuzimbe ebizimbe by'ebika byonna. Kw'osa architectural designs. Tusangibwa ku Aston Mall, Ntinda Kiwatule Road, Essimo. Amright Investments, prudent real estate experts. Bazadde abali abasinga. Pressure ze mutadde ku baana abamu ze zibasse n'obatta. Ng'ate abaana benda kuzinobetta mangu bantondo. Oli omusibyeko omusajja omukazi n'abeera mu nfumbo emyaka 2 n'ekisajja ky'atayagala olw'okuba maama we ye kyakola ki? Kyayagala. Omwana muleke, abazadde muleke abaana. Ekyo kye kisooka. Naye ate n'abaana temumanyiire nnyo abazadde. Ne muyita we mwandikomye. Nze sisobola kuvuma nnyazaala wange oba sezaala. Anyway, tetutuulangako mu meeting. Bakulopi. Njogera nabo. Temunyumya. Ati ekyo nakyo kikyamu. Okunyumya nabo. Okunyumyanyumya n'abazadde abazaala mukyalawo naddala omusajja. Onyumya nabo ki? Oyinza n'okukola ensobi. Okola n'ensobi. Okitegeera? Oyinza okutuuka n'obalabanga aba bulijjo. Ate n'abakananga okubawo eggambo. Abalenzi n'abawala mulekeraawo okwegula ku famire z'abasajja n'ez'abakazi. Kuba nakigamba wano abantu kuba kati bawoza sirina mpisa. Eyakukwana yono. Oli awo weesibye ku muganda we. Simamuura. Bw'omukubirako bw'omuweereza ssente zo. Nkukakasa bulungi wano nti baawo lw'anaakeera ku macanga akutadde nabo bajja bakutaaba baba tebalina kyakukola. Amaanyi gateeke ku bbaawo. Nze kye nakola. Muve ku bintu by'okwesibako. Oli n'abeera awo banange muura. Oli otya munnange. Nze esimu sigikuba. Ate mulamu oye wakubira. Nze bankubirako. Tebankubira nabo. Tebalina getembereza. Ndooza bamanyi omuntu waabwe. N'ogenda okwata nga totegedde na nnamba. Ne bannange nga bino by'okola. N'akuba nga tomanyi. N'ogikwasa Junior n'ankubidde nnyo mukwata. Obutamanya kiveekaawo. Yali ankubiddeko nga nkooye. Oba nga zivuddeko. N'omuwerawo. Ate nzi seetonda. Anti muganda we yalina omwetondera. Ate atya yamuvumye. Kibannaye ono mulalu mumuveeko munsonyiwe. Yes. Yalina obbannyonnyola. Kati ebintu ebyo watuuka mu mbeera nga mukazi we ebimu yalina owoza. Yes, yalina. Naye nze mukazi wange tawoza kuba I'm a very calm guy. Ndi musajja mukakkamu. No mu bulamu obwa bulijjo. I'm calm. Okujjako ng'omumanyidde. Ne Junior omulaba musajja mukakkamu. Yes, nedda nze kye nagamba abantu. Nga tonnamumanyiira. Atabuse nga mumumanyidde buli muntu alina engeri gya reactinga ng'omumanyidde. Yes. Okitegedde. So bw'avaamu n'agaa kati ono ye kamutwalemu. Ate waliwo be tutaddamu. Ne kati omuntu. N'ogamba bannange ono ye ate kati. Nina kye sitategeera. Kati ng'ebyo ebyange. Sigenda kuddamu bantu. Togeza nodda mu muntu. Naye nze nina abajja okubaddamu. Gwe wandiika nti ono gwe njagala bampeere. Nina abajja obbaddamu. Ngenda kubakwasa Junior. Sigenda kumenyeka n'abantu. Ebisigadde bindekere. Emikwano twamala. Yes. So kati ekiriwo kiri abantu ne kibaluma nze n'okujjako okwo ku studio yo. Abantu ne kibaluma nze okuba nti ozeeko ewange. Buli kimu kigenda baloma. Ne tutuulamukko ne kibaluma. Kati so kyemba ne kunyonyola Zubedah kyekyo. Muzayi Magala. Ku bino ebyabanyazaala simu abafamire biki. Omusajja ono akusanga otambula bibyo nakwana. Ng'ozunga bibyo. Tajjirako ne taata we ne maama we. Ababwomu kwa namugina. Ate naye baba bakwana tojjirako sima abaganda bo sima abaani. Buli omu n'agamba munne ebigambo nga muli babiri. Yes, of course family tetusobola jjejjako nti tujejjeeko but. Erina okuba ne limit. Amaanyi gateeke ku bbaawo. Nze kye nakola Kasuku. Amaanyi buli w'onoogateeka ku bbaawo ebisinga bigenda kwanguyira. Waliwo omuwala yabadda. Oba era twogera bino bitwogera nga bw'ogambye beebawoza. Waliwo eyampeereza message. Nti ki? Omusajja mayise nga asidi adde ateekateeka abantu bamuweereza zini box. Nabira. Okitegeera. Nti kati sibayo ono kati waliwo omusajja yambi bamwogeddeko. Ewasenga asidi. Yamupostinza. Nankubira n'angamba Kasuku gw'omanyi senga asidi nakula okola naye interview biki. Ne mugamba sigenda kubira senga acid ku nsonga zo.
senga asidi naye bye bamuwa byateekayo kye kisooka. Information gye bamuwa yateekayo. Kuba nanga nteekayo. Ffenna tuyisaamu ate nga ekyo kye kisooka. tuli banne. Ekyokubiri tuula ne mukyala wo. Omunnyonnyola omugambe. Omunnyonnyole. Oli nze ensonga gye mpuliriza era nagigabe musajja nti singa oli ateekayo erinnya lye nti nze bannaye nze Shira. Oyo mwami wange nga ne feesi yagitaddeyo. Si bino bifeeka account. Nga ne feesi agitaddeyo n'ateekayo n'ennamba nti bemba mwagala bisingawo munkubire kwene ennamba. Ne message n'akola ki? Awo you have reason because kati munaye mukyala ajja kugamba nti kati okitegeera. Namugamba kati gwe nnyonnyola mukyala wo. Asooka akutegeere. Mukyala wo baalemwa okutegeera. Oyo temulina kuba mwenna. Oba okitegeera? Ate walimu n'okulimba kukkirizibwa limba. Bw'oba oyagala olina ky'otaasa. So kati abo ebyo bya famire ebyo ne bidda wali. Kati ku Junior ngenda kwogera naye. Ekyokuvuma Muzeeyi Magala sikyagala. Kuba Muzeeyi Magala teyamuvuma. Yayogera. Naye Muzeeyi Magala teyalina ku yayogera bye yayogera ye ku ndowooza ye at the time. Nze nali nsuubira nti bandisose ne balindako. Ne bamala okuziika. Ne bamala okuziika. Ne bakola ki? Naye jjukira Junior ne Ssaabazonto beeyinako embeera. Era Ssaabazonto yankubirako lumu wano ku bya sente za allegation ezo bwe zajja. Nambuuza Junior nga nnemeddeko nnyo. Namukola ki? Kyekiri kye nagamba abantu nti tolemera nnyo ku bantu. Leero olwenkwe. Totunulayo. Ne mugamba nti muleke ne bayogera. Ne mugamba nti omuntu tomulemerako nnyo. Muweeyo ky'omuwadde omuleke. Kati Junior yalemera nnyo ku Ssaabazonto. Kati Ssaabazonto naye ndowooza opportunity gye yafuna. N'agamba Muzeeyi Magala oyo mumpeeremu ebibye. Kati Junior bulijjo lwaki yasirika? Lwaki azze kati? Anti ajjukira kati kimu ku kimu. Olwo obwongo bugenda bukola ki? Bugenda budda. Buli kitegeeza buli yamwogerako. Kimu ku kimu obwongo bugenda bukola ki? Bukomawo. Okitegeera kati ye embeera eri awo. Naye nga Muzeeyi Magala nze mbadde ndowooza nti sikuyiraako buzibu era kibi nnyo nti omwana yakuvumye naye byebyo. Era ogenda kwogerako naye okulaba nti ate ekyo kivaawo. Ngenda kwogerako naye ekintu kimu kyokka kyekiri ekyokubeera nti yakoze eki? Baamuvumye. Kuba nadde ensuubira Junior okubeera nti agenda submitinga on principle. Oba okitegeera kyeggamba. So ye embeera eri awo. Naye nga abantu bonna nalayo abagamba nti abasajja abakulu abali eyo yonna including me. Essaawa yonna ovumwa. Kasita wejja mu layini essaawa yonna ovumwa. Era omusajja omukulu ali eyo kamera gitunulemu. Ng'omanyi nti by'oyogedde essaawa yonna babikuweeramu ebibyo. Tebafaayo oba olina ekiwalaata oba tolina. Naye omwana yavumye Muzeeyi Magala. Nga kisayimo kitunula kiseka. Kyesesaasesa. Kunkwe kye kituddeko ekivubuka ekyo. Era kati eyo simanyi ti sayimo akyayina enkolagana. Nawulidde Junior agamba nti baakuloga. Okundoga ki? Tewabiwulidde? Sinabiwulira. Alina we yatabukidde awo n'agamba olunaku lwe waggulawo studio enkeera lw'olwala baakuloga n'akugamba mbuye singa yaggulawo dda studio naye atya ddogo. Omwana wa mirundi oyo yafubutuka ebigambo bannange. Omulaba bw'atambula atyo eddalo limutokota. Yabeera naye yayita omusika n'amaana abalaga nze ni musika wa social media. Naye abantu kye balina omumanya Junior is going through a lot. Waliwo ebintu ebigenda mu maaso waabwe mu famire kati naye ng'omuntu kuba kati ssaawa eno olwa Junior ayina ffe Zubedah obuzibu bwe tulina buli bumu. Kalwa Junior oyo talina mukazi waka. Talina muntu amuzazza. Kati maama we asobola maama we baganda be they can go as far. Omanyi waliwo ebintu ebimu nina gwe nalabye wali nina omuwala gwe nali njogera naye yali mu basiyazi eyo n'amala n'abivaamu n'akomawo eno
Nakoma weka. Nakoma weka. Yangamba ate nziko eri eyo mbasiya be infection no kwekitingako. Nilako. Bagambe kibajje no kwekitingako. Nangamba yali kyali wange dda ngebyera alimu ebintu byawe. Kati be namusanga. Nanga nti kati nangamba ate omukazi ankiitingeko. Omusajja n'omusajja ate mukazi munnange byayina byennina ate ankiitingeko. Nanyiga nnyo. Olutalo lwa animal lubeera ate mwabo beekiitingako. Nze nali manye ekibajje no kubanga bakoyo bad disappointing. Nangamba ate ne sirimu abatambuliramu eyo atambulira ddala. Nange baŋŋamba. Naye alina ekintu kye yaŋŋamba. Nanga nti Kasuku olaba gye buva ne gye bulaga. Ekintu ekiyitibwa omusajja ku mukazi oba omukazi ku musajja. Tekyenkanika. Oba okitegeera nti otuukanga olina omuntu gwe weetaaga okwogera naye. Nga endaba n'entegera y'ebintu si yeemu. Kuba omukazi yalina bw'alaba ebintu bye. Kati bw'aba ne mukazi munne ekitegeera. Kati olaba bino nga bye batuyisaamu eggaali oddayo eka ng'olina kakunyiganyigako mu mutwe nakugamba nze ndaba nnyo abakazi abawooza nti oh my god nze abasajja sibeetaaga zali yabalaze. Abo bona bavuma abasajja they have never come. Yes. Ate nze okubuulira mazima. Abo bona bawooza mbu nze omusajja tebamanyi kirungo kiri mu musajja. Yes, you may have a dildo. But the dildo is not going to touch you. The dildo is not going to tell you it is going to be okay. Oba okitegedde. Ate era ne beba weegatta Zubedah nga weegatta n'omukazi oba nga weegatta n'omusajja. Kirala. Kasuku ku musajja sivaawo. Movement. Sisobola kuva ku kitonde kisajja. Kati tujja kubangako ono ng'agaanye tujje ku mulala. Abakazi bali bitter. Abakazi nga bali bitter. You are bitter kuba oyina eggume. Kuba wasalawo omutima gwo n'oguggalirayo. Kiriza ogweko mulaavu. Balina obusungu obwo obw'empaka. Okitegera kye nkugamba. Naye obusungu tebukola mulaavu. Tebukola. Tekyetaagisa. Busungu tebukola. Obulusi omuntu olina okukkakkana. Okitegeera. Naye nga talina kabina. Kalinga kako. Naye ate gwe kale. Tonja samina ndyawo ntuuka. Gwe kale. Mutambula naye nga mbigula buli omu abansaba. Simu za messages za oliwulya. Oyo gwe bayita bamuserebende. Omuguno mulasha. Oyo Musudani. Maskezi Kabinakov. Yamutema. Yamuyisako laana. So, owategedde kyegamba. Kati abantu bane babuuza nti kyekyazizaayo zali ewa Shakibu. Nti laavu. Si laavu bakipakeginga laavu. Naye gwe kankube. Waya. Bane kubya waya. Waliwo omuntu akutegeera manyi tulina mufa eddalu. Waliwo abantu abamu nga tuli bakatwewungu. N'ofunayo omuntu wakutegeera oyo. Kati n'ogamba ani omulala anantegeera katwewungu kennina. N'osooka n'omanya n'ogamba omanyi. Yonna nga biri awo. Kate kanzireyo. So kati yeyo embeera eri awo. Kati kyembadde nkunnyonnyola wali. Okitegeera. So abantu abali eyo Junior talina gw'abeera naye. Bwaddayo mu buliri bwe abeera yekka. Kati obusungu obuli omwo obuboyiringa. Abaali awo ngalaba amu. Kuba buli lw'obeera n'omuntu nti kati ngobo olina omukyalawo. Ebizibu n'ebikuyinga ogamba at least waliwo gwe ngumiddeko. Omukyala ajja naga alya kamere. Abaana ne bajja ne bakusesasesaamu. Abaana sooka obaze waliwo ebizibu ebijja ng'abaana tebibakwatako. Nga byamwagalwawo. Okitegeera kyeggamba. Nze omukyala yaŋŋambanga nga mbeera n'ebizibu nga tayogera. Aba asirise naga kati owulira otya. Tofaayo bijja kugwa. Tambuuza wabadde ki? Akulaba n'asoma. Ndowooza naye tayagala nnyo stress zange. Takubuuza nti wabadde ki? Yakanda kimu. Tofaayo bijja kuba bulungi. Bakubuuza nti kati do you want some? Some what? Animal. No gambo. Will it make you feel better? Kati no gambo. Konze tugezeeko. Ogamba tugezeeko. Tugezeeko. By the way, stress is
I mean, sex is a stress reliever. Abantu emirundi mingi tebakimanyi. Mu therapy betuba tuzikola we urge people to have sex. Wali abantu abamu nga balina ebizibu bingi, you advise them go to a brothel. Gendako ku best hotel. Olabe ku bantu abali obwereere. System ya reigniting. Zubedah. Abakazi bangi obalaba n'abasajja balina obusungu olw'okuba amazzi gabalemedde ku mugongo wano. Yes. Nanga ali mu muntu noga obusungu buno wabujja. Abasajja tunula ewaka mukyalawo ng'omulaba anyiiganyiiga. Omugambe nti sooka oggyeko wano. Mukoleko. Yes. Ate toteeka ku buliri. Mujjeemu. Mugambe nti kati obuliri bukwateko obukwasi bw'oti. Ne bwe zibeera eddakiika ezi. Ojja genera ebintu nga byonna bikutambulira. Nga bikyuseemu ewaka mufune ku mirembe. So abantu abamu kati n'omwana oyo obusungu oyinza okuba buveeyo. Buviira ddala ku ggumba. Okitegeera. Ng'omanyi kati bamami we yafuna wali mu kukaaba. Kati yeebaka, ali yekka, taata we gwe yayogerangako naye biki kitakyaliwo. Ffenna ffe tuli eno ensi etuwuuba. Maama we alina by'atajja tegeera. Ate kati olaba oyo embeera gy'ali mu kwayagala maama we, alina by'atamugamba nga tayamunakuwaza. Mukitegeera. So, kati Junior bambi mumusaasire mumuleke ku lwange mumusonyiwe mumuleke. Naye kyenjagala okugamba ggwe ali eyo, bw'oba omanyi toyagala kuvuma va ku bantu toyogera. Ate waliyo abantu abatagenda kuvuma muve ku bantu. Abantu balina ebizibu, ojja kulaba nga abantu bakubye bwe pu ng'oli takunyeze takoze eki ng'ofunye ng'ogamba nasanze abantu ne bankuba nakoze kino. Kati ebyo bye nkugamba nti biviira ddala ku ab'ebitiibwa, abakulembeze b'eddiini, taata maama jjajja kkojja baaba abaana nze saasoma ne ŋŋamba kabasome. Kendeera kuba guno omulembe gwe tulimu. Omusajja yagamba Museveni mbwajjangu twesange kasaawa ensambya ojje nga tozze n'abakuumi bo nkuwe. Ne ngamba ekiki President n'amuddamu oba yamugamba bikyawo, of course byali sarcastic awo bwe bityo. Kati omulembe gwe tuliko omwana akuyoola edda nalaba nga gataliiko nfuufu. Omukazi yeegoba n'omwana w'omuwala bonna baagala mukinjaaji y'omu. Va ku musajja wange musi musajjawo si biki kati awo ensi ngoma yanti ekoze eki. Nalabye omukyalo omulala gwe batayise ku mukolo gwa mwana we. Anti kyekyo ng'ali wabweru aleekaana. Ng'ate omukolo guwe ne bagenda mu kooti ate neega nti omukolo gulina ogenda mu maaso. Kati kyenkunyonyola nti ensi gyeraze yeeyo. Nze era nze abaana bange mbaagala naye se bagenda kunnemesa kulya kunywa. Nze nange abaana bwe mba nninamu ezibaliisa mukene nze tekiŋŋaana alya kakoko. Balikoleeza bwe nze siri kuzaabazadde bange. Ekirungi kati ekisooka nabazaala ate ku nsi kwebali ate beebaka. Kati bino ebisigadde binaatusanga omwana tomuteekako nnyo maanyi mbu bw'anaakula n'akola ki? N'akulabirira. Baakeera ku makya nga ssente z'olina zaakasomero kaawali muteeke yajja ssoma. Teweekaka nnyo kusanyusa bantu. Wakati ffe tuli eno mwe abali mu ma-office simaya mulimu simaya commissioner simaya ani biki muli ku ffe tuli wano. Kitegeera. Zubedah wa Thulaya. Okitegedde? Bino bye musoma ebyammwe tewaŋŋamba nti wagenda mu ssomero. Thanawi. Wasoma bya ddiini si kyo? Ndowooza okiraba. Kati bali eyo batudde ku PhDs, masters era bali ku ffe bakola ki? Bebalaba. Ffe bagamba nti twogera ebyekisiru naye tebakola ki? Tebatuvaako. Naye abantu abo be baffe. Tebatuta. Abantu abalaba Zubedah ne Kasuku. Buli kye bagenda okwogerako nti simala twogera ebyekisiru tumanyi era ffe bino ebintu tubikolera mmwe mubyagala mmwe temubirabangako mugamba kati ffe be mwagala era tubagamba nti mubeere bagumu ebyekisiru bikyajja. Tewali kyamagezi na kimu kyogenda kufuna wano. Ebyekisiru bikyajja ate bingi. So kyayiiyiza ddala owa tutandika ddi okukola
katumale wano twogeremu tulabe. Nalabye nno abamukwano bo beetwala. Ninga leero ogenda kukola otya. Rape ne namukasa. Nga beetwala. So fakati tuyina obataddewo section. Timu ani asinga obulungi. Ninga nno kati tetujja biyingira. Oli yagambye mbu akawala kalinga embwe esokole. Namukasa akagatto ne kamutuuka. Kamutuuka bulungi nnyo. Kamujjamu. Bulungi. Kati be kamujjamu. Nazzaayo omuliro. Nagamba alina ennyindo mulinga akatebe k'egga. Addayi. Naye bannange ne kino kankyogereko. Mulekera ovuma ennyindo bannange. Mutuvumye ennyindo tunaakola tutya. Ate Junior gye yavumye magala. Penge yagenda n'agamba mu mwana alina ennyindo s'omukka gw'abantu. Bannange ab'ennyindo tuzimaanyuuleko. Naye nsaba ennyindo ze ziriwo mugende n'ezo. Mutuvumye ennyindo. Ffe kati mu by'ekisiru bwe tutambulira. Ndowooza olabye nti kati eggwanga we liri. Oli yambuuzizza kati Kasuku abaana bo bwe banaakola ne baddembo biraba. Era bajja kumanya fiizi zaavanga. Taata ne maama baafa. Kati sikyayira muntu aŋŋama nti nakuwa fiizi zange. Bali ate gwe obazaala. Kati bano nze mbazaala. Abaana bwe oba okitegedde. Nze ekikulu kye nnina kiri nti ankoowa yanta. Gwe woowulirira nti kati Kasuku mukooye wonteera. Teweebonyaabonya na kulamentinga. Tokubira mukyala, tokubira maama, tokubira jjajja, tokubira brother, tokubira sister. Gwe ntabuti. Genda. Olabe bwe nnaakutuka. Eby'ekisiru sibivaako Zubedah. Kwendya. Abantu batuleke bannange byonna bye mulaba tukola omuntu n'ogamba nti kumpaayo n'enkuwaayo. Sente ziva mu byakisiru bino. Ate nze nnina abantu abampeereza message. Nti ne bampa ne ssente juzi ne yampaddeyo $400. Gwe nsomanya abantu ssente ze bampadde nga tesina basiraamu. Baŋŋamba bannange nze munsanyusa. Oli yaŋŋambye Kasuku ontambuliza ekyeyo. Nfubutuka eri nga nkooye n'ontambuliza ekyeyo. Abagagga gomanya abagagga batwagala. Naye kati abantu bali eyo. Bwe tuli bivaako tuliryawo. Ate era njagala n'olabula abagagga bange nze wonja saamiririrako. Mbu Kasuku oyogera eby'ekisiru we ngenda okuvumira nkute. Genda. Za abagagga bange bajja bwe bagenda. Ankoowa yanta. Gwe kasonko wangondeka. Ate tokakambeera. Bw'atyo olaba maama yandekawo. Ne taata n'agenda. Ne taata n'andeka. Awo bano. Kati ate olwo mmwe bensanze obusange. Ate jjajja wuyo takiina. Abeegatta nzije bandeka. Abeegatta nzije mu bulamu bw'ensi eno bandeka. Kati ate you ennimfu. Yes. Walabye omwana ndowooza kye yatukozeera. Ani? Kano akaana akatukolamu content. Kakukutte ne kakuzinisa amazina ng'olubuto olugenda yiika. Neŋŋamba naye bannange. Abasajja bakambuwa dda. Ali Dubai ali wano. Simanyi. Nedda kati okatuulire. Nja mukuba olubuto. Nate njagala kakuweereza. Kisanje zino kikumanyira. Bwe lwakale ne kigamba Kasuku ne Jenkins. Naye Sanchez zino engatto ze baguzemu mabugo. Ekyo kigatto kye yalimu ku hijab nation baali bakiyita bati. Mukyabbeeyi akironda mu nkadde. Sanchez ne Cookie sente ze mukoze mu mabugo. Okyagula ebyo ebigatto ebyo. Seba abaana beefunira biyingizaawo. We balaba omufu. Bageze. Kati babapangisa ne bapangisa. The funeral service. Oli afiirwa n'abakubira mu njagala omufu wange trending. Naye kati bye ngamba abantu nti kasitoba ng'ofunamu ssente. Kuba ffenna kati tulwana. Era bakasoma banyiiga. Ate ye abakusasudde waliwo ebintu ebimu nga tobirinaako buvunaanyizibwa. Omufu wange kati yatrendinze. Omufu oba abatera traininga mu bulamu. Ate mu kufa omusuubira training otya. Omusuubira training. Kasima gwe kyagamba mbu wandi mukoleddeko stand. Mulwanire ku mulambo. Omufu atrendinge. So kati byebyo Zubedah kankuteere wano. Naye rape ne namukasa. Okoze otya abasista bo bombi. Ogenda batuuza. Anti kati rape baamunkwasa. Anti. Ate kati ono. Omusanga Kampala nga ate nina mukasa muntu wange.
Zubedah wacho yongerako ebyo byonna. Munamusaka Kampala ng'azunga. Ate oyina engeri gy'oyogeddemu nti oli baamukwasa. Kati bonna bantu bo. Bonna bantu bange kye bakola. Ceasefire. Kati ate bonna nze njagala bagende mu maaso kuba oyo content. Tuba tukola. Era kati tulina okufunayo ko ki interview nga twogera na Mukasa ne Leero. Nga ye emboozi yo. Tukwate na Mukasa tumuteeke wano tulabe wafaananira embwa. Tukwate ono n'ennyindo ye tulabe befaanagalira wa. Obulamu bugende mu maaso. Buli kimu tulina okikama Zubedah. Tetulina kukkiriza bintu bino tuyitako. Naba mukubye ffe bennyini. Tujja kujja wana ate tweyogereko. Nga tweyogereko. Olwo nangamba tulabye omupiira awo nanga kati ne munga Donisian sinza butagenda wa Zubedah. Okiraba. Kuba ebigambo kati olaba ebigambo bye twogera ku Seyimo kati singa biriko munno ddala ate n'abantu bennyini bandiboogeddeko ne bagamba kuba naweereza Shalom n'entambi ne ng'aka bagende batukiikire naye be natunulamu ne ŋŋamba agenda kulowooza ki sijja sobola mumwa sijja sobola oyo ngenda mumwogerako ewiiki nnamba agenda kukubira amasimu genga siga kwa Seyimo mwesonyiwe namwesonyiwe talina kalungi omuntu yenna atakuwagira omuntu yenna atakubeererawo ng'omwetaaga Seyimo alina omutima omubi nze mbadde siranka omutima mubi ate gumulabika ekyatwala enviiri kyaleeta ttima noze ettima ly'ebbi buli yagiranga enviiri ne zivaako ate kati era ettima gye zikomyeko eyongera ekiwalata kitandise sikenkanyanya tususeewo kuba tuli wuwe newankubadde kati baanajjala tugaa ti yali afiiriddwa naye era tumaze obyogera abe tunaba tumwetaaga tuli mwetondera yamanyi yanditukubidde n'agamba nafiirwa kati koko naye ng'oma akafaananyi nga Junior yeetondera magala muzeeyi nsaba omwana gye yeetondamu akola bw'ati agamba omanyi bwe yali yeetondera amuza yagamba musajja mulungi nnyo bambi ansaba okwetondera byonna byenzize kuyisaamu ate aye kani magala bw'agenda okukola kyo yanzaala Junior yavumye magala mukulu wange magala mugave munnange amaanyi ne ganzigwamu mugenda kukolera wano tugenda kukolera awo ŋŋamba wano awali owayi tugenda kukolera awo oyagala obutebe nno nga sibwagala nnyo maama omugagga bw'ayagala kangende nkole mala okukola wano ate ŋŋende ewa Lwasa yaddamu mpozi nakikwata ayinamu ebizibuzibu ate era byezeemu kati gwa bimala banka emutwala ate era nga yakafuna banka yamugambye twakulaba ne ssente ng'ate emmotoka tezaali zize zaali za mutabani ye yali yeejubisaamu bwejubisa ate ne Dubai gye yali ndowooza era mutabani we yamutwala kati banka bwa twakulaba osanyuse ssebo abagamba nti bannaye nze bampa buwi nti nedda ate oli yani oyo gundi oyo edita wa Seyimo yafunye editor yalesa ne editor kati Lawrence kakwata kamera ono ya editing ye yangamba nti kamutawana naye ssente z'abasasula ntini ono ali ku mitwalo ana kati oli omwana Lawrence abeera emitwalo ana osobola otyo gawa munne yagenda paka mu institute oli wa institute oli wa university owaaye degree yaki wafuna degree yaki editing mukulu teriyo degree ya mawulire ebeera bachelor in what tamanyi na kyakola ebeera bachelor in what wa university ki YMCA tokaddamu twefuula abatakalabyo nkweze katuddeko mwekaleegeroko akabuto magenda okole bye bro bye owaye mpakwako nteeke wano kali wa amankuwe mpa bro kankuleetere ndeetera yagambye tolina kabina ate ng'obigula bulala